Mujja wa Irene Namatovu wona avuddeyo n'abaako byayogera ku nsonga z'omwana wa Geoffrey Rutaaya. Ene Newspack channel webale kuba nti natojje kumideko mangi genkuletedde akkiriza mbeere nga kuwa munnange. Mujja wa Irene Namatovu wuno naye avuddeyo n'abeera ng'ate abotola ebyama avuddeyo n'abeera nga munnange abaako kyayogera oluvannyuma lw'omwana we okuvaayo munange nalumiriza taata we twogera ku Honorable Geoffrey Rutaaya mbu munange tamuweerera oba tamuwa school fees. Kimunyiza akoleki? Bukimunyiza akoleki? Yitara abantu omwana tudde waka. Chogama na Irene batudde waka. Tekana wasindike fees. Otero muwa ka time n'agenda ke wa kitaawe n'amulabako ne babeerako. Bwe yalwala nannemerera. Namusindike wasenga gwe bali bandaga gwe yali yandaga ngabeera awawo ku kibaati abeera yali abeera Kajansi mu Christmas ene yaggwa nagamba Milan genda lero li Christmas eno ne sengawo yagenda otuuka nga basenguka nakubira ono abe waliwo omulenzi gwe bayita abe ono Geoffrey gwatuma namukubira nga mumpe namba ya senga ntuse wasenga sikoze eki simusanzeeyo yajimuwa omwana nakomawo naye era kooti yagambye salesere yasembayo era egamba nti Rutaaya alina okutwala nga omwana ewasenga omu kuba akoze yeetaaga senga kusaba kunagamba ku mwana we embereko naye abadibwalaga ewa Prime Minister Robinah Nabbanja si birungi. Calvin Kayanja wuna avuddeyo n'amutabukira anti Prime Minister yavuddeyo n'alagira munnamawulire eyabadde mukono eyakutte akatambi ng'alaga embeera nga bweri mu ddwaliro emukono ng'alagidde ono n'abeere ng'ate akwatibwa. Kaakati wano Calvin Kayanja waviiriddeyo n'abeera ng'ate amusabula amugambye munnamawulire talina musango gwe yakoze balekerawo okulimba gavumenti nti n'amalwaliro galimu ebikozesebwa n'eddagala ate nga tebiriimu katubere nga tubikuwa. Kati omwana alimba president nti oxygen plant tekola kweri ebadde tekola ku mazima president waffe nga twakamusabuukulula. Njagala abapoliisi abali wano nina komisona wa poliisi. Prime Minister alagidde bakwate omusajja munnamawulire eyayanise obuvundu obuli mu ddwaliro ly'emukono mu maaso ga president. Prime Minister olabika tokolanga ku era naye ne bageza bakwata omuzira waffe eyayanise obuvundu obuli mu malwaliro ga gavumenti bannayuganda ogenda kutulaba kimafiya. Mwamanyira okulimba President Museveni ebintu nga bannansi banyigirizibwa. Ekituufu kyennyini tuuka ku ddwaliro ly'emukono tuuka mu malwaliro ga gavumenti okwetooloola Uganda yonna otunuulire embeera gye galimu. Omusajja oyo yalimbye eki? Mwamanyira okulimba President Museveni nti akoledde abantu RS facilities n'ebirala nga ku ground birala. Abantu bali mu malwaliro ga gavumenti bakaaba. Abantu bali mu malwaliro ga gavumenti bafuna services. Basula ku ttaka. Omusajja yayanise obuvundu mu kibo kimumwebaza oli awo ng'oyagala kumukwata. Nabbanja koogeza n'okwata omusajja oyo ogenda kukakasa nti bannayuganda banyiivu. Ekyokubiri lwaki tewakwata ababba amabaati g'Ekalamoja? Ekyokusatu lwaki tokwata ababaka ng'omulambo gwa Nambooze oguli emukono ogutasobola wadde okulipootinga ebintu ebinyigiriza abantu mu parliamenti? Oyo omubaka lwaki tomukwata? Lwaki tomukwata? Nti olemereddwa okukolera abantu lwaki tebamukwata? Okwata omuntu eyalipootingidde pulezidenti ebituufu n'ogenda ne ku gurawundi n'osanga abeebase ku ttaka. Lwaki tetusiima busiimi musajja oyo ku lwa buzirabu? Gw'omanyi abantu be yayambye. Kyogamba Nabbanja eddwaliro eryo obadde olirituuka muddi singa teyayogedde mukola mirimu ki mu gavumenti? Bannange abantu banyigirizibwa. Abantu abatuuse ebintu ebituufu owa pulezidenti tubawa amaanyi tubasiime kubanga abakulembeze bonna beebase. Tunuulira amasomero g'emukono, tunuulira amalwaliro wano walinga watali mubaka. Yoli olwamanya nti bwawaana Kyagulanyi kyokka nadda mu kutembeeta Kyagulanyi kyekigenda okumutwala mu parliament yava mu kukolera abantu n'okulipootinga ensonga z'abantu mu parliament. Wano mu Uganda tabeerawo abeera mu America Nambooze. Mu America eyo gy'abeera abeera ku kitebe kya Nuupu na Magere
abantu abamulonda ku ground babonyabonyezebwa mukono eringa kasasiro buli kimu kyonna kifwe mukono naye teriyo lunaku lwola bayogera ku nsonga z'emukono lwaki toodalinga bakwate omubaka afaanana bw'ati eri abantu gwe tola nti wabulabe eri abantu lwaki tokola oda bakwate Nambooze atasobola genda mu parliament kwogera bintu biruma bannamukono n'abeera mu nsonga ez'okujja jatta alinga yafuuka bloga n'abeera mu nsonga ez'okujja tolooza baamulonda kutembeeta Kyagulanyi n'ensonga z'abantu ku ground abamulonda teri nsonga gye yali atakolinzeeko wadde n'olunaku n'olu nabbanja va ku muzira waffe nabbanja va ku muzira waffe ebyo bye mubeereyo ne mulimbalimba Pulezidenti Museveni ngendo ku ground birala omusajja yayogedde ku buvundu obuli mu malwaliro ga gavumenti olaba eri emukono wano mu Kampala Metropolitan lyeririmu ekivundu lyeririmu abalwadde we basuulira ku ttaka ne kati ag'omu byalo eri munda wamma awabulaza munabawulire wa journalist tugenda kukubeereramu nga ffe be wateereddeyo omulange wa pulezidenti yakitegedde nti bano bye bamulimbalimba eddwaliro libeera litya nga liri mu tawuni awo naye ng'abantu beebaka ku ttaka eddwaliro libeera litya nga liri mu municipality naye ng'abakazi lirina ebitanda bina so ekyo tekibaswaza olina kwekangabiriza kukwata musajja era tukutadde kaaga n'abatuuze b'emukono basazeewo oyo muzira waabwe essaawa yonna gwe mukwateko bukwasi nabbanja ojja kubulwa wonywa amazzi bampita Calvin Kayanja abantu b'emukono twafunye hiro waffe munnamawulire asinze mu pia twesibyeko ebbanga akonyeza enkulaakulana ya mukono Tamale emirundi Junior talina bigambo birungi eri full figure kw'ossa ne Alien Skin wuno avuddeyo n'abeera ng'ate abattabukira nga ndaba abeetungako bwetunzi abakwagala nga tobakyalira mu maka gaabwe ng'obasanga kololo nganzi ng'oteega bateega abakulu oluvanjajadevayisa muganda Natasha naye abanyankole mulaba babikola. Do you see Westerners doing what you are doing? Nze siraba munyankola akuba abantu wano. Simulaba. Byonna byana byawano mu sentulo. Alien Skin, follow figure. Mwabefudde bitagasa mu bantu. Byokola abanyankole nga tebabikola abanyenga puno. Abanyankole bantu balungi bakaka. Nze oba Junior nakyuka kati ndi munyankole. Nze Junior Mugisa tuli yatunga. Lwaki abanyankole bye mukola tebabikola gwe kyebuuze lwaki walabyeko omunyankola akuba abantu naye byonna ebivubuka ebikola effujjo biganda biri wano bajja bikuba babitte emwetuuma ebinya zali muganda Natasha zedi advisor mulekeraawo okwerimba full figure mulekeraawo okwerimba nti eyo gavumenti yammwe muri bakozi nga abalala you are workers nene mwerimba nze nina manyi kigwe na mmere yakubanga tewamukwata nakulabye full figure njogera kwa oba full figure ina amanyi nga bwogamba na mmere yakusabulanga tomukwata obera kuno werimba oli mufekera ifu wekaza na mmere yakukubanga tomukwatanga anti oli w'amaanyi na mmere yabadde yekololo nga tewamukutte yasimuli wano mwerimba Alien Skin nga wafudde fake account zokoze zidakujja Magombe lwaki okola entalo mu buli region buli kitundu kya ggwanga kikwetise oza ndi mpagire NRM tumbavu sigwasoso wagire NRM nga amazi temutusiri walirako mwena ali President Museveni abatuba mugende mukuba abantu sirani gwe babebe kulu tebaliwo tebajiwagira nga bampisa nga babebe kulu bampisa lagadi yali akubyani si wena alemu bagire NRM defense mechanism nga amazi olubuli yabyakisiro byo naawe neggwanga lya nnyoko Police stayed up. Uganda police stayed up. We need to see action.
Abaana balumba eddwaliro ly'Ensambya ne balikuba. Eddwaliro ly'Ensambya. Era the same reasons, buli kiseera ze reasons ezimu ze muwa. Balumba eddwaliro ly'Ensambya misanattuku. Ne bakuba abasawo mbukubanga baluddewo okujjanjaba. Please, liri ddwaliro liriko mochale. Kitange we yafa nakuba basawo. My father died. Nagenda nkuba basawo b'ekisubi. Muleeta obusiru bwammwe. Hati munange baliddewo okujjanjaba omulwadde. Abasirusiru abagwagwa. Mweffe tetuli basiru. Fifi the Queen naye wuno avuddeyo ku nsonga za Honorable Lutaya n'omwana we. Nabyo katubikuwe. Genda mugambe lwaki omwana wa Uganda. Lwaki omwana wange amusomeseza muli n'essomero nze omwana mwagala muli n'essomero ogwo musango sikiwa nti Uganda weeguli. Wabula omusango gwe mmanyi oguliwo omusajja talabirira ogwo weeguli. Bw'abanga amutadde mu ssomero muleka asome. Stella Maris Nsuube, that college is not bad. Oyinza okubanga gwe maama olina amasomero gw'alagadde omwana mwasomerewo maybe. Naye tomulwanyisa kitaawe. Omwana agenda kumala okusoma nga yeetaga connections. Uganda ogimanyi yaani akumanyi. Omwana ero yagala amalirire nga naye agenze kuyingirira mukazi mufumbo nga gwe bye wakola. Oyagala amalirire nga bamuzaddemu bamusuddaawo. Oyagala amalirire ng'omwana tasomye kumalako. Ono mwana muto wa buwala tomuleeta mu kamera nga ya ntalo. You people temumanyi bubi bwa kamera. Kamera eno mbi destroying. Kamera eno mbi. I don't want you to think nti ebyakulemu okufuna ku musajja oyo oluli ogenda bifunira mu mwana ono. Tomukozesa nsobi. It is unfortunate nti omusajja ajjeyo receipt. Takozesa mwana wo nga tuulu ya kulwana. Omwana muleke. Omwana muleke. Omusajja keepinga records yazikeepinga ng'akimanyi olunaku lugenda kukya ndowooza okole kyokoze. If this is not a political fight, ng'olina munnabyabufuzi akuzze mugonga akube taata w'omwana wo, then kyokola kikyamu. Abantu mugenda kujja ne mugambe bali abalala bali Bulaaya. Maama waabwe yali mu maka. Ate ne maama waabwe mutetenkanya. Bamutwala bamuwa invitations n'agattako abaana be. N'alaba nti abafulumya alina n'abatali babe batazaala naye nga yabalabiridde era baafulumizza. Kitegeeza n'ono asobola okufuluma. Kati totta relationship ya mwana na kitaawe. Naddala omusajja ono ajjeesa obukakafu nti asasula fees. Olutalo lwa Sefuko ne bakazi be yalinga nabo twogera ku Joey ne Nakankaka munnange lukyagendera ddala mu maaso. Bano no baavuddeyo ne babeera nga bamusabula kakota. Baavuddeyo babiri ne beegatta ne babeera nga ate bamusabula. Naye wuuno abaanukudde naye munnange funa earphones woba oli kumpi n'omwana mugjeewo. Kale akatambi kaakano nga kinnika kikulebera ne kibeera ng'ekitoberedde wakati gwe kati gwammanyiira gwe nkulayirira singa sinze singa oyo mawube tomuyina singa sinze oyo mawube singa tomuyina watandika oweereza mawube obusolo ng'oli wange mawube akuyambye alabiridde famire ye egenda ebundabunda mawube because of me kyova mawube aneegomba golowooza lwaki mawube antambulirako mawube watuuka n'omuleeta wano mbazine nembazina sirisamu igwe ne mawubeewo era we namala bazina nenfuna akabenje ago ge mazima agakaawe bisiranye ebiba judde kapa yamwe lwaki tetrendinga mwatye wakiso nembazina aba temwerabira kana akasolo akakalanya mwandibadde munneebuuzaako nakikola ntya wemuba mwagala mbijjayo byonna nga mbijjayo gwe naashe ekikumpalanya mukira fa ku mukira gwange ngeza mugezze ate munene guwooma kyova olaba gwakuleeta ewange mwatye wakiso nembazina naye mmwe lwaki temujjukira muno n'akuzinira n'ebbaawo
singa nalina omutima omubi sandibazinye ate nejjusa gwe nashi ne lujjo we bazina baana mmwe omulungi ogwo gwe nakomayo okubazina siri gwerabira banange munzijeeko ebisiraani byammwe kakati tudde kwona ow'ekyovu gwe ow'ekyovu ani atakimanyi nti we nabalekanga ewaka mwali mwesiyaga nejjowe ow'ekyovu tubimanyi mwekubanga engalo bwete tambudde obadde mulabe mulungi olekwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba